Kawansi yanwana yapangidde obucupa naye muntu waliyo muntu alizofuna obudde obupanga obucupa biga kujja kukulimba abantu nawe ngoli alina obudde nagati kulinga agenda kulinda akacupa olinga akulwana apanga ekyomukisa omulungi twabitegedde twafunye evidence yo nayo tugere mpola ani golowooza apanga ate njagala mbuuka enze nimbe Kenzo yapanze obucupa toyina evidence nkiddamu njagala ompulirize Kenzo yapangidde obucupa Eddy Kenzo yapanga obucupa kufuna musiti kati abalenzi yabajjawa era ne bayimirira wa ayinawo abalenzi ayina katiimu kaayinaawo ak'abalenzi so ke yafunye ne bapanga naye nga bamanyi nti ekumi terikyawomu Chikejo banale ebyali bitwawula byonna byonna nkakasati byagwa naki tebembe ebyali bitwala kati ndikyali wamwe naki ali miskini mukono gwange mu abasinga enamba esinga nga tekola ki nga tekikkiriza okitegedde bano oli Kenzo bye yaplantinzeemu be baatandise okola ki ekintu ekyo era wakirabye nti nabaddewo ku stage eddakiika bwabaweddeko ne balekeraawo okitegeera ono yazze okunzija ku stage maybe ndowooza yatiddewo oba bayinza okunkola ki ye yazze n'azigyawo ku stage naye abantu baadde nga bakola ki era nga abantu bamagenda ki genda mu maaso okitegedde so kati ye Kenzo simanyi oba agala kunnemesa Kenzo ono olowooza kuba biri ebyomukazi obyeganye nogambe ebyo tobimanyiiko tomanyi oba mukazi yabatabula naye njagala kumanya bwobanga bwogamba si mukazi yabatabula ng'ate bwoli sure ati Kenzo ye yategesa abakubi obucupa gwolowooza Kenzo afaaki ate saagala kulimba ate bwe sitamugambe kutajja kumanya olowooza afaaki anti simanyi ate naawe omujolonze nnyo president wa federation namba n'omuyita Eddy Kenzo Lady nankolayo kina nga president w'abayimbi okubeera nga naye mu toddamu n'ogiyita federation it's a federation obutegeeza ati federation eyo federation then si federation exactly federation kyeki era nga bw'ogira bagoze Showoman TV show information muwomya ne Eddy Kenzo roza lugenda comedy gwe yagala lukomedi yaninako olutalo oyo ate nfe tulowooza gw'omuyinako olutalo kubanga yakuma connection zigido yaninako olutalo siminako olutalo wamutuma na zigido nomwana nomutuma Eddy Kenzo so n'abakyala Kenzo ne zigido ye n'abakyala Kenzo zigido bote bwogambye ani gwe bw'omuyita kati oli wa people power wanje wakyukamu ennaku zino kati oli wa people power gwe kiki olaba ennaku zino ndaba olina obugambo bw'osuulamu awo naye nga nti omukulu ennaku zino yakyukamu ennaku zino omukulu wamuwulidde Bobi Wine bwe yabadde mu kuziika Katolo Lwama nga ayogera ku corporate law oli ku side ki ebigambo bye yayogedde namuwagidde because byonna byayogedde byongera ku copyright byonna byayogedde byongera ku biga bibaddemu NRM nga ogiyimbirako ng'ogiwa support mwali ludda wamu abayimbi olwedde abamanyi ebintu nga bwe bitambula okulaga omukulu copyright law eyo abeere ng'agikolako nga balala tebannagirowooza copyright law wano eno yamanyi asuse n'ensi yasoose munnange abantu Kenzo yagambye alwanirira mulimu gwammwe alwanirira mulimu gwo gwe biga ayina obeerekeeka ng'otudde nga toyimbyaagamba nti alwana si yasoose abantu bazze nga balwana copyright eyo okimanyi bulungi nti ne Dr. Helderman bamuwa leave mu parliament agende anonyeze ku copyright okitegedde bw'aba yali nga yagala nnyo lwaki teyamwegattako so kibaddewo ebbanga ddene okitegedde ye just ali excited ate ku bigambo principle byayogedde eriwa Katolo Lwama sisuubira nti byabadde bitoolako byabadde bigattako byabadde bizibula amaaso otalo oli ku social media olulaba okuva ku bigambo bya Bobi Wine bye yayogedde obiraba obifolowinga kimu kiraba obiraba bulungi so ogambye federation temuli mulamwa abayimbi abalimu bonna ekisooka n'okukulaga kati yabajjawa bonna abangi bwe bati oba temuli mulamwa ate gwe nobeera nga abatono ennyo mwabatali njagala ogende nga onoonyerezaamu abasinga bakibuuseemu Lwama mulira temunsudia musirika bisirikisi muwulirize ba artist olunaku lwaleero nga tusibula Katolo Lwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige let us learn
Channa kunyo nti batukumye nga batusibya akatambala mu maaso nenjagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu by'otolowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe, njagala muyige amaanyi gammwe, njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artists temwetaaga zi hand out. No. Fabamu ba artists bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry n'okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bweba teyagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwenti? Lwaki njogera mwenti? Nze bwe nabuuka kyetantwala mu bukulembeze mwe ba artists mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Okujjako ng'ekyuse n'effe balinga ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Mahiraman gwasookako kye twali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006. N'etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba just bawandiisi ba bitabo n'abasizi ba bifaananyi. Dr. Hilderman ne mugamba genda osinkane ba artists bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo, Benja Bugolo basaba mumuwulirize. Tulina muganda wange oyo John Segawa. Gwe artist atayagala kumpuliriza. Wuliriza John Segawa abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyi wange muzeeyi Ashraf Semogereri. Gwatagala kumpuliriza muwulirize basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi, mwina muganda wange ono Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere naffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijjo bayamba. Ekibayamba si bwe buhandawutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe, kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali e Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye, ne artist yali Embarara nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka, lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde, kuba mwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi, bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo, njagala mu understanding. Ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala. Ndabanyi batwalanga ekikulu, ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni, yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. Mukitegedde? So mwe ba artist buli wooba nga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli wooba nga obuusabuusa. Njogera ku Bobi Wine omuyimbi aganya okuwa ekitiibwa bayimbi banne ekimala, aganya okurecognizinga bayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Beera kwomu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda, siso okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda, gye ndowooza nti obwenkanya buto mu mitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagirako, wabula nakwatibwako ng'omuntu nensobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo yendowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine. But I was complaining
ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweebwa recognition emala ebaweesa kitiibwa lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Walimu Eddy Kenzo nemufuna sente munandowooza se kyekyabawula ne Eddy Kenzo. Twakitabutika sana nakola ekirala. Mwakitabutika? Yes. Naye ate nga ndaba mu bwafuna obuwazi okubaako byagamba abantu ayogera biwanvu. Owange. Maybe era. Kubanga oli ayogera biwanvu naawe biwanvu. Big Talent ani yagitandika byadala. Atenze Sirwana. Nani ne Big Guy tugende mpola. Ani yatandika Big Talent? Nga si byakulimba. Twagitandika ffenna. Ya, tusagala gyetuuma. Ani yaleeta ekirowoozo? Kuba era wabaawo oyo vision founder yagamba nti tutandikewo ekintu bwe kiti. Bagiyitaani. Big Talent. Nze bampitaani. Big Guy. Genda maaso n'ekibuuzo ekirala. Kiriza nkuziniremu. Anjocha. Oh why? Big Talent, Big Guy. So the vision and the mission was Big Guy. Nozotegedde. Naye omukulu agamba nti bw'abanga gwe wagitandika lwaki tewagenda nayo? Kuba ekikyo era ogenda nakyo. Walinyiza n'ogamba nti Kati Kenzo y'abakola Big Music. Nze nga bwe ndi omutandisi mba nina obuvumu okutandikawo ekirala. Era kyenva nakola. Oddamu n'oyiiya ekirala Big Music nayo ne bagimanya. Abantu bagamba nti mukazi ye yabatabula mbu omukazi bagamba abantu bwe babyogera bagamba nti omukazi yabatabula mbu wamwagala nnyo ng'ate naye amwagala nnyo mbu ne mufuna obutakkaanya abantu bwe bagamba sigira abantu ekifaananyi kuba bo kye bagamba nja kinoonyezaako kye bagamba then okiwulira naawe kyogagwe tobiwulire bwe bagamba omukazi yabatabula bagamba kasa gwe ddoboozi y'abantu olituusizza nandi kati wuwuli lubale w'omulamu tasamirirwa Big Guy leka kulimba gwe kiki ekyabaawulira ddala exactly. Nakola kirala nakola Big Music ne nokola Big Music yena omanyi kati nze ate mbasanya otuntu kati wabanga wakola Big Music naye ate nova n'oganda omusajja alemera connection kati ate simanyi kye wali otegeezaawo bwena bolaba baziwa nakuzina ayina kolabo ne Yaledi naye weeri awo tewagirabye ng'oluyimba lwa Yaledi balitaleeta eyo connection yamwongeddeko abazungu lwa Yaledi gwe yagaana ani abaze ku lwa munne nze nkuwulire nze nga nze omuntu nga bondaba nze connection nziyina ne ebiseera ebisinga wakubye n'akayimba bakayita connection mpisaamu nnyo eddoboozi ng'ate nga mpisizaamu okusingira ddala abantu abo abalala abatayinza kuyisaamu alina n'abaana abawala byendabye baleetaleeta awo baani aliwo n'akawala kati genda bakayitaani kali awo bakakyalake pulira bagamba kakyalake oba nako kali mu Big Talent bagamba kaani bagamba kantuke babyogera nabalupiya pound naye yagira awo naye gwe tonnaleetayo muntu yenna yamukola atya yamugira awo n'amuwaayo kolabo ku luyimba ki mwewakamanyi akayimba bakayitaani leka kulimba nyimbo ozimanyi Big Guy kale tuveeyo eyo njagala kumanya gwenga gwe musically na career yo omuntu osobola gimudefiningira otya ndala mugina emyaka egiyisenga 3 career yange egenda maaso newankubadde nti yali ng'epoozinzeemu awo mu covid okitegeera awo byapozingamu era nawasinga byapozingamu byanaye nga egenda maaso era nga bwolaba kati ennyimba nzikuba kweziriza akabi ebigambo obiwulira eyo bantu ebigenda maaso mbagamba ki tobawulira bagamba ki abantu Big Guy webuzabuza bannange bagamba ki ebyo bigambo biwulira emabegaawo ebigambo biwulira okubya shows obadde otandise okuba shows waliwo nakalaba ku shows zonga 3 mabegango kuba ne ziwumira ddala esira bayo yadde akanyuga akacupa naye emabegeeri obucupa babukanyuga nnyo ate wano ne bibanga ebiteredde n'obanga zeeyo ku museetwe nga kuba shows nina nyisho nyinyize nkulabeko ng'okuba nga teri akanyuga yadde akacupa nga audience enyumirwa nnyo ng'abaana ab'obuwala bagwe okulaba Big Guy naliko bajojinya waggulu awo era nojja n'okuba sho yali nnungi nnyo yali ya KBS TV abantu ne banyumirwa nnyo naye neewunya twabadde ku Freedom City obucupa ne butabuka definitely recently waneeno what do you have to say ebyo byali byaggwera nga mukimanyi mwena nga ogambye nti mbadde nga nnyimba ebivulo ebyenjawulo ngambi kuba ebivulo everywhere ne mu festival nayimba mu Christmas musingidde wanoona nayimba naye ku guno omulundi omuntu omu oyagala okunteeka wansi oyanwana yampangidde obucupa
naye omuntu waliyo omuntu ayinza okufuna obudde obupanga obucupa biga kujja kulimba abantu balina obudde ng'oli alina obudde naga nti olinga akacupa olinga akulwana apanga ekyomukisa omulungi twabitegedde twafunye evidence yo nayo tugere mpola ani golowooza apanga ate njagala mbuuka enze nnimbe Kenzo yapanze obucupa toyina evidence nkiddamu njagala ompulirize Kenzo yapangidde obucupa Eddy Kenzo yapanga obucupa kufuna musiti kati abalenzi yabajjawa era ne bayimirira wa ayinamu abalenzi ayina katiimu kaayinaawo ak'abalenzi so yafunye ne bapanga naye nga bamanyi nti ekumi terikyawomu era mulimu oli yalese information nabadde ndyawo nga nendalize n'obujuzi obulala bungi nnyo obulaga Kenzo yagamba mbu ye yakuvaako gwe yogera byonna by'oyagala yakuvaako yakwesonibwa bwe talina kyakwagaza olina ky'omwagaza beera openi ate ng'akole naye kati totandise n'omuwayira mbu ye yategese obucupa olina evidence bigayi era nga gwe bw'ogambye Shiwaman kyakukanze nnyo bobadde ondaba omusajja abadde bamuvaako webale nnyo okitegedde ekira kitwawula n'abantu twakitereeza okitegedde era bwe nalabye ensonga ezo anabbiga ajje kusimba wano tuwayeemuko asigira ekifaananyi kati bucupa buno bwe bwazze mayiniyo yagambira kuba kyo yabadde ngaetaya ebintu byabadde ebiteredde n'abantu bonna bonna abalabye nga tebakikkiriza abasinga enamba esinga nga tekola ki nga tekikkiriza okitegedde bano oli Kenzo be yaplantinzeemu be batandise okukola ki ekintu ekyo era wakirabye nti wenabaddewo ku stage eddakiika bwabaweddeko ne balekeraawo okitegeera ono yazze okunzija ku stage maybe ndowooza yatidde oba bayinza okunkola ki ye yazze n'azijjawo kuki ku stage naye abantu baadde nga bakola ki era nga abantu wamagenda ki genda maaso mu maaso okitegedde so kati ye Kenzo simanyi oba agala kunnemesa Kenzo ono olowooza kuba biri ebyomukazi obyeganye nogamba ebyo tobimanyiiko tomanyi oba mukazi yabatabula naye njagala kumanya bwobanga gwogamba si mukazi yabatabula ng'ate gwoli sure ati Kenzo ye yategesa abakubi obucupa gwolowooza Kenzo afaaki ate saagala kulimba ate bwe sitamugambye kutajja kumanya olowooza afaaki anti simanyi ate naawe omujolonze nnyo president wa federation namba n'omuyita Eddy Kenzo Eddy Kenzo Nina screenshot yo wano omukyala kibi nina screenshot yo wano nagikubye nga nsaagala ojje wano olimba abantu nga eriko the Eddy Kenzo neŋŋamba omusajja afaaki n'omuyimbi gwe bayita Eddy Kenzo n'otuuka okumuyita Eddy Kenzo screenshot eno weeri bagiyita wawandiise n'ogamba Eddy Kenzo gamubugumye eno page yiyo eyo page ya kaseba nga verified yes iyo ndabako big material wakafulumya abantu ne bagamba bigayi abadde atya omanyi nawe obonyebonye nnyo ne laavu bigayi ebyaddala abantu bagamba obonyebonye nnyo ne laavu ate ng'oli musajja mulungi bw'oweyita opira weyita mbadirandisamu olina wabiyimba mu luyimba luno ate akayimba kali straight husband material kakuba abantu basiba ne bakazaala ne bagamba yana babigayi nagamba ategera okuba bakakeka training husband material so love life eryete ennaku zino love life yange obawa abantu bamulireko omukyala abeere yekana alabanga obucupa bukaba naga omwami wange bannange tebamuttire njakuba muttooki nkyanoonya tonna bafuna nja kubagamba oba mpisa zembi nga naawe buli abeera naawe agamba bwenfuna bwe nti ngenda kubagamba kyovola nnaku bya husband material okitegera tonnafuna bandabe nti ndi husband ki material bano babadde obonaabona nabe mabegawo wonna temubadde mulamwa sika wayi kubanga wabaddewo era wabaddewo kyogabona temubadde mwanyinfu ekigambo kyokosoza kinene nnyo ngete temuli mulamwa osobola nti munaye nali manyi munaavaamu nga omanyi era wabeerawo olugendo so kati olugendo lwange osanga terunatuukayo olina kusitopingira naye nga ojja kulanga lutuusewo ngaera lusitopingiddeawo DJ Sadamu wali ku Mubende FM akutumidde nnyo DJ Sadamu akutumidde nnyo agambye akwagala bwena akutumidde nnyo agambye mwana omulyayo wange nnyo bali wano bonna bakuweereza obubaka byamaani mwana kyakabi nnyo njagala kumanya tubadde tukyali wali ku nsonga yokuba nti ojja ku show ojja kuyimbira abantu bo abantu ne bakuba obucupa kino kirekawo akaliyayo nga gwe bigayi bw'obeereyo waka ng'osiriikiridde obwongo bwo muli kyekikugira ngozeeka nga show tetambudde bulungi obadde osubira crowd yange ate nga ekyabadde guno omulundi nti ate kyanshokinze nnyo wewawo kati nga nze nga big eye omuntu nze nga nze omuntu ndi fighter okitegeera nze sikkiriza nti no omwanguzi yenna agiving up
winners never give up. So kyovola abantu bulwengu ekigo ofuba nnyo okulaba nga nnyimuka okitegedde. Omanyi gamba nti ekikufuula ow'amaanyi si gye emirundi ebigo gy'ogudde naye gye emirundi gy'oyimuseewo okitegeera. So buli kaseera nnyimukawo era kyovola abantu wendi am standing. Olutalo lwammwe ne Eddy Kenzo olowooza lugenda komadi gwe oyagala lukomedi? Yandinako olutalo oyo. Ate nfe tulowooza gw'omuyinako olutalo kubanga yakuma connection. Zigido yannako olutalo siminako olutalo. Wamutuma na Zigido. Nomwana nomutuma Eddy Kenzo. So n'abakyala Kenzo ne Zigido. Ye n'abakyala Kenzo Zigido. Bote bwogambye. Ani gwe bw'omuyita. Nkulaze bwino oyinega wamuyise Eddy Kenzo olwaleero. Mugamba gamubugumye. Kyoga teri mugwana. Katokomyawo muyise Zigido. Tegamugwana kyoga. Azezi anti mbuli mbuuza gwe. Olutalo mu lugenda komawa. Ya ino olutalo sina lutalo. Tomuyinaako gwe buzibu. Ate kati ye olutalo lwalwana nga wamulabye okitegeera. Alwana ate aluteekamu ate n'okufiiriza ennyo okitegeera. Era nga womanyi kati ngo yamula ku festival ye waneeno okitegeera. Yampita bulungi ne muyimbira ku festival ye bulungi. Ate bwe bankolako emitawana ku festival ye because DJ eyakinkola ekyaliwo ku festival ye DJ we okitegedde. Amala okukinkola ajja mu press conference ye ate ankuba okitegeera. Ate nga twabyogedde mudda mu inbox okitegeera. Ate azze ku press conference ye andabisa. Wakyuka ennaku zino kati oli wa people power. Wanje wakyukamu ennaku zino kati oli wa people power. Gwe kiki olaba? Kwa ennaku zino ndaba olina obugambo bw'osuulamu awo naye nga nti omukulu ennaku zino yakyukamu. Bugambo ki? Ennaku zino omukulu wamuwulidde Bobi Wine bwe yabadde mu kuziika Katolu Lwamanga ayogera ku corporate law. Oli ku side ki? Namuwagidde. Ebigambo bye yayogedde. Namuwagidde because byonna byayogedde byongera ku copyright. Byonna byayogedde byongera ku biga baddemu NRM nga ogiyimbirako ng'ogiwa support. Mwali ludda wammwe abayimbi olwedda abamanyi ebintu nga bwe bitambula okulaga omukulu copyright law eyo abeere ng'agikolako nga balala tebannagirowooza. Copyright law waneeno yamanyi asuse n'ensi yasoose munnange. Kenzo yagambye alwanirira mulimu gwammwe alwanirira mulimu gwo gwe biga inaawo beerekeeka ng'otudde nga toyimbiragamba nti alwana si yasoose. Abantu bazze nga balwana copyright eyo. Okimanyi bulungi nti ne Dr. Helderman bamuwa leave mu parliament agende anonyeze ku copyright okitegedde. Bw'aba yali nga yagala nnyo lwaki teyamwegattako. So kibaddewo ebbanga ddene okitegedde ye just ali excited ate ku bigambo principle byayogedde eriwa Wakatolu Lwamanga. Sisuubira nti byabadde bitoolako byabadde bigattako byabadde bizibula amaaso okitegedde. Otalo oli ku social media olulaba okuva ku bigambo bya Bobi Wine bye yayogedde obiraba obifollowinga. Buli kimu nkiraba. Obiraba bulungi. So ogambye federation temuli mulamwa. Abayimbi abalimu bonna because ekisooka n'okulaga kati yabajjawa bonna abangi bwe batyo bwe temuli mulamwa. Anti ngoma ate nno ate gwe nobeera nga mwabatono ennyo mwabatali njagala ogende nga ononyerezaamu abasinga bakibuuseemu. Ngani sikati gwosera kifaananyi kiri kigambo naye ngani Uganda Music Federation abayimbi bonna abakalimu ebali FIFA Maker yeyo Chris Banzali yeyo David Lutala yeyo abagundi abani bano babitusiba yeyo Bebe Kuwa yeyo Cindy yeyo Juliana yeyo kati mwe muliwa abantu tebaliyo munnanga abantu jjabba waayiriza kati ani atali abantu tebaliyo ekigale kikalu otegedde mu kusooka yabakwata oba yabafera atya ekyannuma nti saaliwo nali London naye singa naliwo nga sisuubira nti mani wali ogenda kiwakanya nali sisakikiza nakutuuka awo wali ogenda kukola ki nze manyi omuntu wali ogenda kukuba omukono nga golola Moses eŋŋumye ennyuke sibya mukono nsibya mukono nga tewazze eno wa Love Fest saakulabye mbayimbi abakubyawo anti nali ngenda kujja ku Love Fest kubanze bonna bakyali bange Alien Skin mukwano gwange ne Palaso mukwano gwange era post zange wazirabanga nga postinga mbagamba saakulabye naye ateeka bali tukusubira tugenda kujongira abantu obuyimba bw'omukwano otunula message eyasindikibwa endabula ku Bucuupa message eno sogisomamu nga oli ku Love Fest nga oteekateeka okujja mu Love Fest bannasookera wa Alien Skin okitegeera kankulage message eno osooka ogiyitemu osooka otegeera ekintu kino kyentegeera wafuna okutiisibwatiisibwa nga tonaba kutuuka Lugogo nga sinnaba kutuuka wa Lugogo soma ku message eyo wafuna okutiisibwatiisibwa egamba hi Mr. Big Guy it's Eddy Kenzo's team that floated bottles at you in Freedom City at Alien Skin show please hide my identity I'm Team Big Talent we were paid to do it so we were paid by our boss Eddy Kenzo and another team is at Palaso's show
thanks don't text back Otegedde. Ono yani Kati yoyo nga omanyi ekumi terikyawomu ali kabinja kali ke basasula so gibambi ndowooza yakira banagamba nedda kuba yakimanya nti bwenvaano ngenda wa palaso okitegeera era nze natuukawo naye saayimbi wa palaso nakireka omuzungu kyayita wagenda mute so kati yes kuba Kenzo ye yali ng'amaze okusetinga eno ng'apanze n'eri nga either bwensookera eri nga bankubirawa nga bakubira eri bwensookera era bakubira naye ng'olwafuna kigolowooza afaaki simanyi era osaana n'omukyazaako n'omubuuza naye kikyafa afa nnyo nange so I don't know lwaki okitegeera ate nga nsifa naye ate nga mbadde nga ngezaako nnyo okubeera so gamba kati lwaki bwe yakuma connection wanyiiga nnyo nayogera sayogerera nze nayogera abantu bangi kubanga yakuma connection n'onyiiga n'ogamba nti omusajja apretendinga nnyo ku bantu bangi si nze nzekka posti yange bw'obanga ogijjukira namenya ku bayimbi otegedde naye gwe kyakulumanya nti kyali kiri mu bayimbi eyo nga batidde okwogera ye bwe n'ovaayo nga manga yefuula kyali waabwe naye nga singa boogera ku kintu kyokugamba nti owaayi nkoze ntya wano newano okutuuka wano kuba gwe ndaba ate okola ki otuuseewo kiringa omuntu nagamba nti nkoze ntya okubeera ku radio simba like ntuuseewo ntya okunkyazaako nkulaba gweobeerawo webale nnyo ate ng'ompulidde nti mbeerako okitegeera ate ne mukuba enkokola omukwano ne gufiira awo nga saagala kwekubira simu connection z'olowooza ze yalina okuwa olowooza wali olina kuyimba n'abaani abo boogamba bootayimba nabo ng'akumye enamba akumye ezi connection okubanga obatuukako kuba ennyonyi ndabo zirinnya buli kaseera it's not all about kuyimba n'abantu okitegedde era nga bwe nkugambye nti tekyali kyange nze nzijukira olunaku lunamu onyiiga ng'omulaba agenze Zaire agenze Congo agenze Canada byebikunyiiza ate nze sitambula utambula naye kitubuuza ani kitubuuza kati connection kize ennyini ze wali otegeeza ozijjukira bulungi nti baffe tuyina olinako omuyimbi gwe wali otandise okwatagana naye nga gutandise okuggwa oba abayimbi abo nga bani ba Eminem abo ba Kim Kardashian ba Jay-Z n'akulemesa lwakuba nti kati emboozi ya connection ebeesa nayo olunaku lulala okitegedde olina details nembabulya one by one kyajja we yakulemeseza we yakubako enkokola okujjaawo sinze n'abawala bangi balina bwino mungi katujjawo ensimbi z'amandeevu zino nzije n'akayimba connection omukulu ke bamumirako connection tukakubemu wano nako ate tujje ayongere okubeera nga atuwulira ensonga ekifaananyi era gwe towagala yagamba bugumi gatya yagamba nyi gwe togalaba essaawa toli mu federation nankolayo kina nga president w'abayimbi okubeeranga naye mu toddamu nogiyita federation it's a federation oba otegeeza ki federation eyo federation then si federation federation kyeki era nga bwogira bagoza ebintu bya legit ebintu bya kifere bafereramu bantu ebintu bya kifere biba ni abayimbi bonna bali eyo bonna ndoza gwe na kandabe gwe ne John Black mwenalaba naye nga awakanaawo bangi abatali tewali balala tofauti ndoza gwe ne John Black bweka gwatalimu bangi definitely ekyo kyo toswaki oba olina ntondo bigayi nga ntondo zikutawaanya akola n'entondo ng'omwana ate kankubuulira omuntu w'entondo tasirika omuntu w'entondo tayogera asirika omuntu w'entondo anyiga bunyuzi n'akita kuba osobola okuba ng'olina ntondo nga zikulemesezza okwogera omuntu w'entondo azira naye nze nenkola ki so federation nga bw'ogiyita togirabamu makulu terina first of all yagyetya abeerawo etya okitegedde kakuba nsibandi material eno nzije twaye yamaani